ITV. Balamusiisaako bannaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ku ITV ne iRadio nga babuusaako Yenze Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri Empale n'enzikyankasibira wano e Bukanda. Olwaleero tuli mawulire kaffe kano agantokambuusa ng'era ndi wamu ne Simolo Saisi Omuchina Penili. Oluvannyuma lw'okubatuusaako ebiruma abayaaye awamu n'ebyo ebiruma abakuuzi, ate olwaleero tubaleetedde ebiruma abalalu. Ekiruma abalalu namba 5 bwe butaba na maasi ke banaaba okusobola okutukula. Katonda wange okakasa mwana gw'onaaba? Ye naaba buuza oyo. Kati wanaabye? Nze sinaamisana naaba kiro. Kati ova kunaaba? Ye gwani? Nze Kamala. Ekiruma abalalu namba 4 kwe kubeera nti abantu tebabakkiriza okusolooza omusolo ku mmotoka ne ku bidduka byonna eby'oku nguudo. Owangalira waneeno mu kitundu kino mu Kisenyi okola ki kati gwe omulimu gonga gugo wanje ddagala kiri otambuza? Okay, kwata mzee omadde omaliza okulya ekyemisana? Ogenda kugula ki? Ogenda kugula ki? Kwata zikumala nkongereko mzee. Ogenda kugula ki? Mulya kyoyagala okugula nkongere? Ngenda kugula machapati. Chapati neki? Ezo zina kumala nnaku mmeka? Zikumala nnaku mmeka ezo? Zino Dumuloka? Zikale nnaku 2. Awo zinakutwalako ennaku mmeka wiiki? Ezo zikutwala ku wiiki? Enjatuza ssebo teri. Enjatuza. Ayino. Ekiruma abalalu namba 3 tibetaaga okulya ku nyama ya puusi, ku nyama y'embwa ne ku nyama y'emiyaayu, naye ate mu zibucha teriyo nyama eyo. Era ne bakampa nti aba bakasukira amenvu oba ebikuta by'amenvu mwetteko. Ekiruma abalalu namba 2 tibwe mulaba abalalu muba mulowooza nti bagenda okukwata bakasi bammwe ne bagamba nti oba temwakala bakwate bakasi bammwe oba bawala bammwe, abalalu abo mubawe embusi bakwate ng'eso. Yesu! Namba 1 n'olw'ensonga eso waggulu wafuddeyo omulalu asasewo okwesimbawo ku bwa Member of Parliament asobole okukiikirira ekitundu kyaffe. Ebisingawo ku ebyo mawulire ako Simolo Saisi Penili agatuleetedde mu bujjufu. Omulalu yeesimbyewo ku bwa MP. Omulalu abadde amaze ebbanga ng'ayitaayita mu bantu yeesimbyewo okukiikirira ekitundu kye. Nga bwe twogerera kati omulalu ategeezezza bannamawulire mu lukuŋŋaana lw'abadde ayise ye bingi ebimuwalirizza okulaba nga yeesimbawo okukiikirira ekitundu kye. Nga mu ebyo ku byo mwe muli okwongera ku bungi bwa kasasiro, okuziba enguudo, okuzimba emyala, okubomola ebituli bya kabuyonjo n'ebirala ebigwa mu kkowe. Nga omulalu ono ategeezezza bannamawulire nti ye azze alabe nga ekitundu kye kibeera mu mbeera eyeeyagaza. Omulalu ono ategeezezza nti ye tazze kuvumirira ababaka balala wabula azze kulaba ng'ekitundu kye kikolebwamu ebintu ebyenjawulo okusinziira ku biriwo. Omulalu agambye nti kya buswavu nnyo
okulaba nga mu malwaliro temuli balwadde, abasomesa tebagoba bayizi, ate n'abakozi ba gavumenti. Era campaign manager we muyite Pastor Laddu ategeezezza nti avumirira nnyo ba MP abagenda babityebeka nti nno omuntu we mwalo, era n'abasaba buli MP agenda abityebeka nti omuntu we mwalo ajje mu kyaki ye ey'abalokole amuweeko obujulizi. Sigadde ndi Small Size Ben wano ku ITV ne iRadio, mawulire gamwe agatogambuuza. Oyo abadde Small Size Penny ku lwa ITV era ku lwa mawulire gatokambuusa mbadde Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri Empale n'enzikyankasibira wano e Bukanda ganzijja ngoberera olumba lwa leerwe. Go for break. This is ITV Uganda.